kubuliri otumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osuluwo kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya balongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusigo genda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa mama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu nze Stecia Mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ngoyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajjati Farida Stecia Mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwekiteekayo osobola okumanya nze weba nirimu okumpopolera nze sijja kubisobola kankubene ndupanzi sala kumpo kansijja abantu batuyite bajja batuyambe nze omuntu sibisobola bajja batuyambe tumusitu lwaki ogenda oncumbacumba lwaki ombogole lwaki ombeera nga tombala mu magezi zisala kuncumba labayo jangu tumalirize bino ebintu twabitandise babiri jangu tukimalirize ate okimashanga kyanga wagwatakowa jangu tukimalirize omuntu asito kafulaba ekyo tudde kuki gwenali kati njagala oje omuntu muveeko naawe soko janti oba tomuvaako nze kangende labayo soko jangu twale naye kiki kati kwatanga wabikute mu kusooka tugende gira tujje sirika ebintu bino bimanyi tunamukomyawa bamusange wano ate baali abagenda omusanga bawe amusange wano ojja mulengera amanyi enti yeebase ekyo kijja kola tulina omutwala tumutwala eri emanju kuba kati waggulawo geti namusanga wano bijja kubeera bizibu tusooke wano we walungi ma tukimalirize nzawo mivuddemu siddamu mukwatako woba tetumulekaawo nze nange mivuddemu nsala kulyakuntu byakunyuma omenya kumenya nkugambye omuntu simusobola abeerebwa bawa namusangamu ogoloza nze simanyi wakutumira nange ndinawo nze tata wange wangamba yali musalamala era bwe batwe bamulekeranga emiti yagyesitulira ogambye okivuddemu nkivuddemu kati kamwesituli sinaago mangi nja kwolesa kamwesituli mubasalamala ojja kumanya lwaki wayenda mubata gwe kati ojja kugenda nze ngamba ojja kukola ki ojja kugenda omwana alina amaanyi gamulinga ganvuvu ganna kusalambasalamala nga nakyo kibinye amusitu katonda wange ate nekitawe bwato ddala bwe yeebagazanga ddala enduli z'emiti nagisitula obwomu nga bagimuleka maama nnyabo ekiteezaala tekyala yaye
Siza ni kamala. Ani yagigambye gita kyokukubogwe tuganira udemo kijjako Zahara nja kutuga irangu negendere ndacho yagala njiku apana bange nabo bagambye nze ndi musajja nti sizana Zahara tere tokola kabisiru kuddamu kupoganira gwe boddamu okwewoganya nja kutuga nja kusala ekyambe banga kusanzeko ku kikyambe ky'omuka omwana oba okiwulira buwulizi njagala obulire onna toddamu kuwogana bino byokonerera bwenziramu okuwulira sawundi yadde neegyo nja kukuba gwe nga sinnabakutta omutwe wansi close your eyes. Waliwo okumbuuza nti engoye zewabadde musizolimu era naye nekino nakyo nja mugamba lumu nti emmotoka enkubye ebitaka nenkyama nenfuna wenzija ekisaati kino kyati kiddawo kindobye omutwe yatutondera obwenzi kati ate wange gye ntya ninga omuyekera agenda okunyaga ekintu naye kati ekiseera mumemasajja sijja kuddamu okweboolyaboolya nti anikomyewo wange Haji sise tonantiisa akulya mukagogogosa ddamu obugane manyira otuwoganya wena okula ekijemujemuyambe baje bakuyambe baliyonga omanyi ddamu obikubi mpulirekerera tusene ku kino bannange bakagange ya Rabbi n'okusibawo tebakyasibawo
sibe zejo nanganga Hajjati Zize Hajjati Obadde ogamba taliyo nze ndiyo ate gwe nkwagaza mbuuza Hajjati gwe mpise so si nawe nkimanyi nti gy'oli lwaki temukyasibawo simanyi towulidde zetombuuza bibuuzo by'amaanyi nkugambye Hajjati taliyo nze ndiyo omuntu yeyagalidde emmaka ge bannange kale yali atusubiza amaka bannange dabalabalaba munyinike nakati kale jango gabeerewo taliyo nze ndakunyonyola gwe nkulabye tegedde nti wooli naye sigo gwe mbadde neetaga Hajjati aliwa Hajjati yebase alina gyalaze manya yanoba yanobye nina kyesitegedde yanobye oba yebase ku byonna kyekituufu ku bibiri kuliko ekimu naye nga yanobye kale yagenze yanobye naye Haji towulidde kyegambye gambye ku bibiri kuliko ekimu yanobye naye nze bwolaba amazima ga Katonda mu ggulu bwe Haji gotabitegedde twategedde kyabaddewo bannange ekyabadde wano muyabagambye njala alazeewo naye nga teyakunyonyodde tolinako emboozi yonna gye mwanyumizaako okugamba nti ŋŋenda gindi takigambye yavudde wano sanga kati nga bweziti oba 12 oba emu kati n'asiba n'agenda ate n'ekirala nze siraba nnyo kikuyuguutanya